أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praised platform which you have promised him. Adhan ngekutuswako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Alright, it's our Toto and of course Richard Tuwande olunaku na sawa biri n'ekitundu. Yes, tugenda kumanga tubaletera episode December yo, the season finale of MTN Momo Nyabawaka. Abawongozi baba basemba yo. Ani nani? Twine Ayabare owana Mgongo, twine Jofre owa Entebbe, twine Rasto owa Gayaza eyali atudautinga. Ne
Jennifer tugenda kubeera naye kolwa zona ntuza kuzibahereza emotoka za buli 3 here kweno TV 8:30 Thursday no. All right. Yes, don't miss. Take it. Before the end comes, before every kickoff, tip-off, or tee-off, behind every decision, making sacrifice after sacrifice, all in the cause of excellence in sport. At the highest level, as passionate as the fans, as patriotic as all of us. Uganda's biggest sports federations have been putting in the work and getting little recognition. Welcome to a new dawn, an era of merit, a time of appreciation. Welcome to your new home, MBS Sport, the home of the biggest sports federations in Uganda. MBS Sport, championing Ugandan sport. Sanyuse nnyo essanyu ligira kunzita. MTN Momo terimba nali ndi waka ngenda okuwulira essimu ezze nenga neera bino bya bulijjo ebyekifere kubanga mbeera awo omuntu n'ofuna essimu n'ogenda okuwulira oli atandise empaayo $50,000 kakati kino MTN bwe yankubidde bo tebansabye ku ssente wedda banzikakkanya na bukkakkanya nze nga ntabuse ngamba mubuli baffere nze nandi wano pulesa zaagala kunkuba bukubi sinneebaka kutulo ate ke mumpadde emmotoka mubyonoonye kati ate awo wiiki ndala MTN yebale nnyo okutufaako ffe ng'abeebulemeezi Luweero baabalina waaka MTN. Waka with MTN Momo. Simply deposit 20K or more on your mobile money for a chance to win 3 Toyota Succeeds and money to 2,000 lucky winners every week. We're giving away 24 cars and over 2 billion shillings of mobile money. Ni MTN Kabode Super as you pay Mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99K and pay the balance Mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy. Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubaniriza nnyo ku lutimbo lw'emirembe Salam TV mwebale kutambula naffe mwebale kusigala naffe na byonna bwe bitambudde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bitwanguyize ebikyakalubye tumusabe Allah bitugondeze. Nze Mustafa Muhammad Mtuhe. Program Empisa olwaleero gye tuliko nga bulijjo essaawa bwezi tuba tugikuleetera. Mpozi tutambula n'ebyafa by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era mwe tujja empisa ze yatambula atya obuwangaazi bwe fe abamugoberera omwe tugenda okuyiga. Bwe tutakola ekyo tujja kuba tukola byaffe. Musomesa waffe Sheikh Najib Kasozi yatuuse dda. Sheikh tukwaniriza. Alhamdulillah. Tulina omusomesa waffe mudiiru ku Bilali. Sheikh Sufiyani Muguluma. Bwe yakubuuzanga erinnya awo nga tukyalimu ffe twakiyitanga ddiini ng'eddiini nnyingi. Nakubuuza ma ismuk Mustafa Muhammad nga ismuka shiriki kubanga abaagoba amannya ago yalina saba abaagobanga amannya ago nga baga nti gali amannya g'ebika ga misambwa. Ojjukira lw'ekiseera lwemwatabukira abasalafu ne mutugobya amannya kali nga tutya n'okugeeyita nga era Mustafa Muhammad nga gamba ismuka shiriki liteekeko eryembeera eryakasozi abafirika baliyita lyalumbe eryolumbe naye ng'ate twagenda okukyetegereza nga buli omu alina gyagwa. Bali ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be ogamba nti Abdurrahman ibn Auf tebaayina gaffe gana agafaanana n'agaffe ffe abafirika naye nabo baayina ebika era bagambanga ndi al-Qurashi nga bwe baayina ebika byabwe. Ffe tetwagala kubyeyita
kubanga mwatutiisatiisa nnyo mu abaava eyo. Twajja abaava eyo si ffe. Abaava eyo bajja n'embeera y'okutiisatiisa kwongera kulaga nti ebitabo binywevu. Naye nga mu bo mulimu abaavaayo nga era kwali kuteekawo kyanjawulo. Kyabulawo Seeko omutakolagana nnyo n'abantu bavudde eyo. Baseeka nga babiri bemmanyi mu Kampala ate nga bamaanyimu. Tebakola kasita ogaa nti nze ndi khiriji. Awo n'emboozi gyanyumya naawe ekyuka okuggyako mpozi ng'akwagala nnyo ng'akwagadde. Naye era n'abaakyusanga amannya ago okugajja ku bannyinigo. Sheekh bwali butamanya kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuggyako baswahaba batono nnyo be yakyusa amannya batono nnyo. Baba bangi nnyo balinga 10 n'obutawera. Nti yaga nti gwe erinnya lyo litegeeza kino tekikwatagana na buki na busiraamu n'alikyusa naye nga gaali mannya agatuumibwa abantu. Ne Allah subhanahu wa ta'ala n'agoogerako mu Qur'an agamba nti in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Mmwe bakita mu just maki mannya. So mu lulimi oluvunula lwa Isaani kawaid nti tugamba nti al asma la tu'allal. Kati nze nkitegedde naye Hujjaji Muhsini Abu Bilal mutegeeze yokitegedde al asma la tu'allal. So amannya ago tuleme nnyo gakubako bifuba. Eyo yazoga nti nze Najibu Ismaila Kasozi Muzaŋŋanda tononooza Muzaŋŋanda kyeki nswaza luguudo mulekere erinnya lye oba nezikusooka oba nzaani. Naye bashekhe batuga shekhe waffe yatusomesa tawhidi Shekhe Ismaila Lukeberwa yatuga nti tegayina ttabu naye kujjaho erinnya nga bbi nga lirimu amakulu ga abantu agalimu okugatta ku Mungu. So sizanenga nti amannya matono nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ge yakyusa n'agajja ku baswahaba olw'amakulu gaago. Naye era obusiraamu butukuutira tuba tutuuma amannya kagabeere gano ag'ebika era tutuume malungi. Gabazekketta tugakole tutya tugaleke tuleme gatuuma abaana nti bazekketta bazikula. Mukulu wange Muhsin Burhani Kitindooza akuwulidde. Tukwatagana nnyo oyo naddala mu nsonga z'okuweereza. Mukulu wange okuva erugo eki mukulu wo naawe walingizaayo lwakuba watulekayo mu struggle. Abalekayo nasaala nnyo ng'embooko kubibwa ku kibooko. Alhamdulillah. Sheikh tuyanziza mu mpisa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyasuuza bantu mannya gaabwe ebbanga naffe ndoza yebeera enkola. Ebbanga erinnya lye limala nga teriyina buzibu na tawhidi tetulivaako. Sheikh tusenguse tugenze Madiina tulaba ebintu bingi kuzimba muzikiti kuzimba community naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasajja abajja e Makka okumununa bamusuubiza nti eno gyojja tugenda kuwa obuddamu bano byogera baba tebabitegeera ffe tubitegedde jangu tusenguke tugende ewaffe. Mu bigambo bye yaddamu ng'ali ne taata we Abbas mu bigambo bye yabaddamu yabaga nti mbasuubiza sigenda byogera byonna naye yabaga nti nja kukolera ku nkola yammwe era temukyuse enkola olw'okuba nze nja kusigala ku nkola yammwe. Twagala okulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasenguka n'agenda e Madiina yasigala ku kigambo ekyo ku nkola gye yagamba nti ngenda kugisigalako gye yali tamanyi na kumanya kubanga e Makka baali bakola abantu mpozi kyetuyinza okubajjukiza nti wano wewaawo e Makka ne Madiina bonna baali boogera Luwarabu naye kalica zaali za njawulo enkola y'ebintu ya njawulo ensuubula ya njawulo endaba y'ebintu yonna generali nga ya njawulo. Twebuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasigala ku nkola eyo. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi khatama bi shari'atihi shara'i' wa haddaba bi siratihi al-akhlaq wa at-taba'i' fa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi shuja'an ash-shaja'i wa fursan al-waqa'i'
wasallama tasliman kathira. Allah tumwebaza okusookera ddala mu mbeera zonna. Oluvannyuma lw'okumwebaza ne tumusaba ate atuteeke mu bamusinza nga tukoze eki, nga tetuddiridde. Obukkiriza bwaffe buwangaale oba butambule nga butambulira ku level eyo eyawula Allah mukakafu bw'okukola ki, bw'okumwawula. Tusaabira ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam empagi luwaga ya kino kye tuli. Abannabbi abaakulembera bajja nabo naye ye empagi luwaga yaki y'obusiraamu yasiiringa kyekinyusi ekisinga okubeera ekinene ku kigambo obusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakisiga era n'abaakulembera ne bakisiiga, baasiga ekifaananyi ky'obukulembeze bwabwe nti ffe tuwe tuli naye waliwo agenda okusandagga. Obuba mukeeka tibaaluka, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akola ki? Nasaaka ensandaggo. So tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaalize ku nkola ezo ze yasomesa, ze yayigiriza ne ze yatutegeeza okuba nti tukola ki, tutambulirako. Mu mbeera yaffe gye tubadde tutambuliramu, gye tutambuliramu empisa zaffe nga tukopa empisa za Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, si kirungi mu bigambo by'okukyusakyusa omuntu okuva ku kigambo ky'alina okutambulirako n'adda ku ky'atalina kukola ki, kutambulirako. Kitegeeza nti bw'oba olagaanyisizza oba ojja kutambulira ku kalagaane ke walagaana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bay'atu ebbiri ezaakolebwa oba mu nsisinkana ebbiri ezaakolebwa, ensisinkana ezo twali ziyise 3 naye olumu terwawandiika kuba terwali ki, terwali official nti bano baatasallala, baakukuta ne bamusisinkana ensisinkana etali official, tebaamulaganyisa nga bajja era ne bamugamba nti tuwadde tuwulira Muhammad kati tukoze eki, tukulabye, tuleke tugende tufune bannaffe tudde tulabe enteekateeka gye tuyinza okutaasaamu obusiraamu. Baagenda ne badda, enzira gye baddamu badda abantu bameka 12 nga bwe twalaba, ne baba ne badda abantu abala 79 oba 80 badda ne bamusinkana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baateesa ku nteesa gye baateesaamu ne basuubiriziganya okutambulira buli omu ku bulombolombo munne bwakola ki, bwayagala. Naye nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabalaga nti kye baliko eri kyalina okutambulirako, man la yukhalif al-islam, ekitayawukana ku buki, ku nkola ya busiraamu. Era kyeyakulembezaga nti nzijja naye kyenzijirako kasita munansuubiza nti mujja kutambulira ku kawulu la ilaha illallah Muhammadu rasulullah, kwe tugenda okutambuliza obuki, obusiraamu, obulamu waffe. Mu darusi yaffe yayita twalaba nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamala okutuuka e Makka, ali mu mwezi oba mu myezi nga 7 ng'ali mu ki, ng'amaze okutuuka e Madiina, ali mu myezi 7 n'egyeyongerayo ng'ali mu Madiina. Mu Yathrib ng'ekibuga nakyo twakituuma oba tumaze okituuma erinnya lyaki ya Madiina. Era haji wange bamuyita Haji Sozi yaga nti seeka kwolwo lwe wasomesa nga Nabbi atuuse e Madiina lwe nategeera nti buli kibuga bakiyitaani Madiina nti oyongerako bwongezi kagambe era tosobola tewali muntu yenna asobola kuddamu kukola ki kunsinga kwekyo nti Madiina ti n'akiteeka daga nti Madiina ti Kampala. Yayita amanyi Kampala yayogera Madiina ti Kampala naye nga amanyi Kampala kiri mu Luwarabu. Nga nti ffe mu Luwarabu tetulinayo P, tulina B ennene ne B entono oba ba ennene ne ba entono. Ewali P tukozesaawo ba naye enki entono. Ekyo nakyo Haji nsawoddemu okitegeere inshallah. Kampala tugiteekako ba ne lifuuka Kampala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'ayingira Madiina yateekateeka, yazimba omuzikiti, twagulaba. Wamala ozimba omuzikiti omuzikiti nga yali senta y'abasiraamu, era mu bintu byasooka okukola kyalaba al-muakhat baina al-muhajirina au baina al-muhajiruna wal ansar, obwasseruganda wakati w'abaasenguka n'abaabakola ki, n'abaaniriza, n'empisa gye baali balina okutambulirako, n'okulaga abaatambula oba abaasenguka nti balina kukola so si kutuula kulowooza nti engeri gye baabasenzezza kabalye enki,
ennimire la Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabalaga nti eyo ensonga si kwe balina otambulira. Thaniyan Nabbi sallallahu alaihi wasallam yateekawo dusturu constitution y'Obusiraamu. Ekibuuzo kibadde nti yayawukanako ku nsonga gye baateesaako nti bajja kutambulira kwewe. Yabalaganyisa n'abagamba nti tugenda naye tulina okukulembeza ki Obusiraamu. Ekitayawukana na Busiraamu nja kutambulira ku mateeka gammwe mmwe ge mukola ki ge mutambulizaako ekibuga oba ge mutambulizaako ekyalo kyammwe. Bino wammanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'abiraga baswahaba nga birina kutambuza Busiraamu so si ki si bantu bonna abakkiriza okumugoberera nga kwe balina okutambuliza obuwangaazi bwabwe. Nti twaba nti yawangaala ne groups za miteeke groups 3 ezo twatunuulira nti yawangaala n'Abasiraamu bamuhajiruuna ne Bansari, n'awangaala ne bamushirikuuna aba bamushirikiina ba ahli yathribu bamushiriku b'omuki basinza amasanamu n'okugattako Allah bannannyini kitundu kye yagendamu oba kye yasengamu, n'awangaala n'Abayahudi n'Abanaswara bwe twabagatta wamu kubanga bo baali balina eddiini gye baali bakola ki gye baali bagoberera. Bano abagatta ku Mungu baali tebalina ddiini, bo baali bagatta bugasi ku Katonda gwe batakola ki. Era kitegeeza nti ne bano tebaali mu ddiini y'Abayahudi, tebaali mu y'Abanaswara, wabula bo baali baki bawakanyi. Baali bawakanyi nga bawakanya eddiini ziri ebbiri. So ne ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'egoberera nga zirina kugoberera nga zirina ebifaanagana nti nga n'abaazikulembera bannabbi abaakulembera Abayahudi n'Abanaswara babagambye nti waliwo eddiini egenda okusembayo okujja eya ddiini ki Busiraamu oba y'ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abali ku milla zaffe oba ku ntegeera gye tuliko balina kugendera ku ntegeera yaani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam ateekawo gye twaliise nti mukirira ntugiyita manifesto oba manifesti naye mu nsi yammwe eyaki ey'obukulembeze mugiyita ani constitution. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abaga amateeka agagenda okufuga Obusiraamu. Ekintu kye yasookerako nga amaze okukola mu akhaati waliwo at-ta'ahudu oba muahada endagaano nti okkiriza nzikiriza la ilaha illallah muhammadu rasulullah nzikiriza la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Bino wammanga ekiseera ekyo twagamba nti twali tulina swala eswala nga shahada ogimaze ekiddako ki swala kubeera nti n'abaazaalibwa mu Busiraamu abaazaalibwa nga Obusiraamu buzze baali batono nnyo mu ekyo ekiseera. Tibaali tebajaga nti tuli Basiraamu kubanga baali tebannategeera Busiraamu kyeki ng'era n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyasomesa busomesa. Bw'amala okubatuukamu ekigambo kye yasookera ddala okubagamba nti bino wammanga bagiyita kitaaba yawandiika naga nti kyetugenda okutambulirako annakum ummatan wahida. Ali ku kawulu la ilaha illallah wa kibiina kyaki kya Muhammad era muli kimu mwenna. Lwe Luganda lyasooka okulunga naga nti gundi ne gundi mulina kuwangala bwe muti gundi ne gundi bwoti bali ne bejjamu naga nti nze okusinziira nga bwe nnyimiridde sijja kusobola kubeera nti ndi wansi wa bulabirizi bwaki wabula obwa Sseruganda buno Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'ataddewo kwe tulina okutambulira tulina okukola abalaga nti ennakum ummatan wahida mulina kukola ki kubeera kibiina kimu nti jahidu ijtihad si jihad eno ey'okulwana mufube mubeere ng'enkolagana eyo mugikola muti mugikuuma ey'obumu mwenna muli baki nti Mustafa muganda wa Najibu mwekyo ekiseera bwe kyali n'olwaliro bwe kiki bwe kubanga twatuukamu twajjamu amawanga ne tujjamu n'ebika gandi nze ndi wa kika kya gundi ab'enkebuka bwe batuula ab'engabi tebakola ki tebalingiza nti ekika meeting y'ekika yakoze etya yagenze etya. Ebyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagamba nti lam yatruku majalan teyalekawo kkubo lyonna litaqalidi yaki simanya ffe tuli ku byabuwangwa
naki nannono la al-islam ennono eriemu qabla taqalid. obusiraamu bukulembera buli kimu, bukulembera ebika, bukulembera ebika, bukulembera ennono. Kasita ennono ejja oba ebyo ebika bijja nga tebikhalafa buki busiraamu, fala baasi tutambule nabyo. Bwe bijja nga bigezaako okubunyeenya ng'okufulumya ennyimba ekiro, awo tugamba nti waliwo akabuuza, waliwo si kabuuza, kuliko ekisa ennene nga myufu sina ya green nga myufu, nti Nabbi Muhammad sallam agambye nti annakum oba ffe aba muhajir ne ba ansar naffe abaliwo kuba katugoberera bali ummatan wahida, tetuliiko basuufi, tetuliiko bazikiri, tetuliiko bakita kekawayiro namba emu, muli kimu mulina kusa. Ebyo bintu byali biwandiike Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ensonga ey'okubiri n'agamba nti bamuhajiruuna min Quraishi, mwe abavudde abakuraishi ne ba Banu Hashim ne ba Ausi n'Abakhaziraji, muyina okubeera n'obwenkanya. Nti temujjaga nti engeri gye nkolaganamu n'Owengabi si gye nkolaganamu n'Owente, oba engeri gye nkolaganamu n'Omuganda si gye nyina okukolaganamu n'Omukiga. Ffe ab'e tumanyi okwewana ne tugamba nti ffe Bakuraishi baaki be Uganda, ate nga si kituufu okiwakana. Sheikh siwakanya tuli Bakuraishi twakkaanya tuli Bakuraishi baaki ba Uganda ne mu bufaanane tubufaanana inshallah, si mu byambalo ne mu kweyita tubufaanana, kubanga ffe tusomesezza obusiraamu eggwanga lyonna. Nti bamuhajiruuna agamba nti balina kubeera nga bajjawo embeera yoga nti nga bwe twazze bwe tulina okubeera, basigale mu kagundi kakiriki kaabwe, bakolere akakundi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagezaako okwawula kaleme kusanga bukuukuulu nti ffe abazze tusula wano, tutuula wano, tuliira wano, emitima gijja kwawukana. Nti bwe tunaateekawo enkola eyo oba bwe banassaawo enkola eyo bajja kwesanga nga ne banswali bakutte ekkubo lyaki lyabwe, nga nti twamala obbasenza ne tubakkiriza naye batulaga nti tebatukola ki, tebatuliiko. Nabbi sallallahu yateekawo babeere nga batambulira mu bwenkanya n'okukolagana ne bannaabwe nga bali mu umbrella etya ekulembeza ekigambo ekyaso nti annakum ummatan wahidatan la mukhalafa, tewali njawukana, nti omweru n'omuddugavu muli butya era mu bigambo byasooka Nabbi sallallahu yagezaako balaga nti obusosoze mu langi tebukola butya, tebukola. Obusosoze mu bika tebukola ki, tebukola. Tulina kutambula kimu. Ensonga ey'okusatu gye yabagezaako balaga yagamba nti anna almu'miniina, abakkiriza la yaturukuuna, tebava ku nsonga. Yagamba nti essanyu libaawula ku nnaku, nti Mustafa bw'obeera ng'oli mu nnaku kubakkiriza ekyo kitambulira kubakkiriza, nti Mustafa bw'abeera mu ssanyu Najibu abeera mu ssanyu, Mustafa bw'abeera mu nnaku Najibu abeera mu ki? Naam. Katukulinda okinnyonnyole. Lwaki ki? Nti tuyinza okuteekawo nti bainahum wakati waabwe baswahaba abo nga bwe baatambula, kitegeeza baali balina kubeera ku peegi etya, ku peegi emu. Gaa nti ennaku bweruma omuhajir oba omusenze omufulugi bw'olina okuluma omuki nansangwa, yensonga nti lwaki mu ntandikwa bano banswali bakwata emaali yaabwe bagigabane ne baani ne bamuhajirina. Nabbi sallallahu n'abagamba nti la, temukikola ki, temukikola, kubanga baatuuka ku extent egamba nti tuli ba Luganda n'okusikirwa tusikirwa, nti
nze eyavudde e Makka nsobola okusikira gwe nasanze ewa e Madiina Nabbi sallama era ekikolwa ekyo kyaliwo okutuusa Allah aya ze twasoma emabega Allah n'amulaga nti eyo ensonga ekole ki temukisussa nga naye Nabbi bwe yali akyogedde n'agamba ku mukozi we omunaga nti oyo mutabani wange byonna ebinkwatako bimukola ki bimukwatako oba obugagga byange abiinako ki abinako akakwate Allah n'ateekawo etteeka era ensonga eyo nekola ki n'ekyuka naye bidayatan nga Nabbi sallallahu ayingidde Madiina bwetu bwe yali etambula nga okwesikira besikira ono asikira oli n'ono n'asikira olw'Oluganda lw'Obusiraamu barakallahu fiikum nti embeera ey'essanyu tugibeeramu ffenna embeera ey'okunakuwala tugibeeramu ki ffenna tekiri ku gundi nti bano eyagenze oba eyatuukiddwako obuzibu bweri ffe tebitukola ki tebitukwatako ensonga eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagijjawo n'agamba ensonga ey'okuna n'agamba nti walina okubeerawo ekibonerezo okubonereza eri tulaba tava ku ndagaano eri wabula ajjawo nkola ya jahiliya enkola ey'obutamanya nti buli muntu alina kubeera ku luki ku lulwe bya bugagga byange naki nkulabye nga gyolaga famire yange kale byange najibu ne famire yange abala tebibakola ki tebibakwatako la Nabbi sallallahu yagezaako okubalaga nti wajja kubeerawo ekibonerezo eri abeera akoze kitasaanidde ewatali kusosola nti ono mwana wa gundi nti oba ono gundi oba onaani oba ono gundi la eyo ensonga Nabbi sallallahu yagibalaga nti anaabeera asobezza tetujja kugamba nti ono mwana wa munene wa mukulembeze tetumukwatako nga bwe kyali mu jahiliya nti abaana b'abanene tebaakwatibwangako singa bakoze ensobi oba abanene bo bennyini tebaalamulwanga nga bakoze ensobi ekyo Nabbi Muhammad mateeka nnyumba ya Nabbubi gakwata abanafu abamanyi tebagakola ki bayita mu buyisi Nabbi sallallahu yabalaga nti omuntu yenna mubakkiriza ala man baga minhum anajeema an yuaqab wakukola ki amateeka gamukwata regardless ng'akoze ensobi dhulman ng'ali azaamaanyizza au ithman oba ng'akoze ekiki ezzambi eryo eri khalafa obusiraamu erimubonezesa au fasada oba kwonoona ng'ayonoonye kumukkiriza awo shekhe nga constitution egenda ekaluba gye weeyongera mu maaso ndaba constitution ekaluba ng'ayonoonye ku muki ebyo abasangwawo bannansangwa answar baabikkiriza ebyo baali balina obikkiriza kuba bwali busiraamu waliwo okugamba nti baali balina okubikkiriza naye nga bali comfortable kubanga oli jjukira Nabbi sallallahu azze mu kitundu abasanze banene babbingwa amusanze musajja erosi w'ekyalo ye chifu w'ekyalo Nabbi sallallahu najja n'aweebwa obukulu n'ayisa etteeka nga ligenda kukwatiramu omwana we tugenda kiddamu ekyo nga tukomyewo naye baali comfortable babikkiriza naye baali comfortable ekyo kyekyebuuzibwa tuli ku lutimba olw'emirembe S.A.W TV webale kutambula naffe tugenda kuwumulamu katono nnyo tovaawo katukomewo Bila bulindaala tugabana piniyo ya Airtel Money na muntu yenna. Airtel Uganda n'abakozi baayo tebasobola kukusaba piniyo ya Airtel Money yadde nga bakukubidde oba mu SMS oba email. Okuwandiisa, okukakasa n'okukyusa simu kaadi kukolebwa ku maduuka ga Airtel agakakasiddwa bulungi era nga gatimbiddwa ebifaananyi ebiri mu langi za Airtel entongole. So si ku ssimu bwe weekennenya enkola ey'obufere yonna tukubireko ku emu noti amangu ddala. Ennamba yokka ekakasiddwa okukubira mu biseera bya promotions okuva mu Airtel eri noti 2 noti emu noti bila bulindaala ku Airtel Money nyangu yesigika ate esala ensalo.
basa bannange kati mbukoye. Oyagala poloti enteeketeeko obulungi? Jangu mu Sema tugikufunire. Tugula, tutunda era tukulaakulanya ettaka lyo. Tulina abapunta abalungi, tukyusa ettaka ne tulizza mu mannya go bambi. Jangu ofune ekyapa ekitalimu kamunguluze bambi. Sema Properties tuli ku buli luguudo olufuluma ekibuga. Gwayagala enkyukakyuka mu bulamu obwo? Jangu ofune ettaka eritaliiko nkaayana. Tusangibwa ku maka ga Faamajje ewandegeya nga wakava ku ssundiro ly'amafuta erya Shell. Sema Properties Limited tuli ku Sema House ekibanja 559 ku Bombo Road Wandegeya. Jangu ofune poloti enteeketeeko obulungi olwaleero mu Sema Properties. Essimu 0774 0 3 oba 0704 366 268 ne 0772 42 53 52. Awo ng'otuuse mu Sema Properties. It's time to showcase your cooking skills and get rewarded for it. Take part in Salama's Halal Kitchen Fest by sharing a 60-second video of yourself cooking your favorite dish on our digital platforms, Twitter @SalamTVUG and Facebook @Salam Television. But also get to learn amazing halal dishes from different people in Uganda. Stay tuned this July for all these and popular recipes to adopt in your kitchens. Only on Salam TV. Powered by My name is Tamari Hamidu, food pack chef, working on Get Fried. Today I'm presenting zucchini fries. Zucchini fries. Some people call it baby marrow. This is a vegetable. It's the most trending vegetable that I've ever seen. It is not like, it is just like fish finger, but not fish finger, like chips, non-chips. It is just a vegetable. We are going to marinate our vegetable with black pepper, some little bit of salt, coated with some eggs and flour. Then we fry them. So these are our vegetables that I was cutting. I've just coated them with some little bit of flour and eggs. So I've just coated them with breadcrumbs. So this is how they will look before they are being fried. So our meal is ready to be served. It is zucchini, not fish finger, not chips, but just like a sister or brother to fish finger. This is our meal, the zucchini fries. Yeah, our meal is ready to be served, and it is the zucchini,
more favorable for vegetarians. If you're a vegetarian and you're looking for what to eat, just visit us at Food Park. We have the zucchini fries. They are very nice, nice looking, tasty, just that. Thank you so much. Powered by kulikayo mukuumula mwoko tukyagenda mu maaso program empisa webale kutambula naffe ku S.A.W TV kwoli olutimbo lw'emirembe. Sheikhe, tubudamiza abantu naye ate bali tutaddeko amateeka tunaabagumira. Alhamdulillah, masalatu wassalamu ala rasulillah. Mu mbeera y'okubudamya tetwabudamya bantu ba bulijjo, twabudamya bantu banjawulo. Abantu abo ab'enjawulo n'ebigambo bye twateesaako okusooka nga tugenda obbabudamya ebitayawukana nabyo bazze nabyo okuggyako ababudamiziddwa bye baasaba okusigala ku nkola ebasengula okukola ki? Okujja eyathiribu. Enkola eyo yali ya busiraamu. Ebigambo ebikulembedde mu kigambo Nabbi sallallahu kyalizinze byonna kubagamba nti muli ki? Muli baluganda muli kimu. N'okubagattagatta eri era yabalaga obwoluganda okubalaga nti balina kutambulira wamu. Wabula nti okuyingira mu bukulembeze mu kibuga ekyo, of course ekibuga kisangirwa kirimu abaki abakikulembera. Omu ku bantu abanene abaali mu kifo ekyo era gwe twaliise eyali murasha okurasha ki mu Luganda, omu ku banene kyali baddenga kubeera mu campaign abaali bavuganya eyasongewaako mu kukulembera ekibuga yali Abdullah ibn Ubay bun Salul. Nti era mu mbeera zino si mateeka mu kiwandiiko Nabbi sallallahu kye yawandiika oba kye yasomera abasahaba, kubanga lwe lwali olukuŋŋaana olwasooka okutuulibwa nga lunene nga si lwaswala wabula nga lutegeeza abasahaba nkola gye bagenda kutambulirako mu mbeera yaabwe oba mu kibuga kyaki kya Yathiribu. Ensonga ezisosokoonako nti Nabbi sallallahu mu bigambo yabalaga nti balina kutambulira mu byonna byonna byekuusa ku kigambo kya kubeera kya muahada, ndagaano. Nti bino tubiragaana naye tubiragaana nga ffe abaki abasiraamu wabula si ng'ekibuga Madiina oba nga Yathiribu yonna. Gano ge mateeka agenda okutufuga nga ga busiraamu ga shariya. Nti oyinza okwesanga nga ne wano e Uganda abasiraamu twalyagadde okutambulira ku shariya naye nga hukuuma si ya shariya, si nsiraamu. Tukola tutya olwo? Tuleka hukuuma neeramula. Naam, tutambulira ku mateeka ga hukuuma naye ffe abakolebwako obulamuzi nga tumanyi nti obusiraamu bwaffe butugamba ki? Gwe osobola okulyaza amayo okuba hukuuma ejja kkuta naye nga obusiraamu singa tubadde mu shariya tuba tetukoze eki, tuba tetukutadde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu bigambo byebyo ng'amaze okubalaga nti omuntu yenna tajja kutiiririrwa omunene ajja kulamulwa ng'omutono bw'akola ki? Kitwale kati nga olaba ekifaananyi kya hijja olwaleero nti ne wanaaba pulezidenti wansi esembayo gye tunagamba nti ye super power tetugenda genda ku nsi esembayo, ne wanaaba kabaka wa Saudi Arabia aga nti wane wange we muzze we mugenda okukolera emikolo naye nze nja kukolera mu kanzu naye nga ndeese nniya yaki ya hijja. Nedda, tajja kukolera mu kanzu, alina kutambulira ku nnono yaki ya hijja ey'obusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti abagamba basahaba nti tulina kutambula ABCD
gana amateeka naye gamutwalira naye kennyini gamukola ki gamuzingiramu kyetusembezaaga nti omuntu yenayina anakola obwonoonefu anayonoona anaavuma anatta anakola ki wakukolebwako ng'eddiini buki busiraamu bweragira naye ekyogambo ekyasembayo okujja bagamba nti anaabeera takoze nga bwe tulina kukola ajja kuboolebwa yegundi ey'okutaano nga musiraamu anaabeera takkiriza kutambula na jjama byekkaanyizzaako waakuboolebwa tumuboole fengaffe ekinaavaamu ajja kutulaga nti waffe oba wakiki wa sayidi eri naye ng'ekyatuleeta oba nabbi sallallahu alayhi wa sallam kye yali agezaako okusimbako essira nti ekitutambuzaako ffe ffenna kyetulina okutambulirako buki busiraamu era tulina kubeera butya bumu nti gwe tubodde kitegeeza obusiraamu alinga abukoze ati alinga abuvuddemu ensonga eyali ey'omukaaga nagamba nti wala yaqtul mu'minan fi kafir kitegeerekese nti olyazaamaanyizza atali musiraamu oba osanze gwe owooluganda lw'atannasiramuka nga alina obutali butebenkevu bwaleese eryani eri obusiraamu nottamu omusiraamu ku mukaafi ku mujeemu ekyo nabbi sallama nayo yakikola ki yakikoonako era ye yali ensonga ey'omukaaga atali omusiraamu tattibwa ku bulyazaamaanya bwa mutali musiraamu olw'omusaayi nti bano ono atali musiraamu muganda wa musiraamu naye omusiraamu asanze muganda wa atali musiraamu asobaganye n'omusiraamu n'ogusalira omusiraamu n'oleka atali muki kigendererwa kyali ki almuslimu akhul muslim muli baluganda kati tebiraga nti obusiraamu busiimuulawo oluganda olw'omusaayi tekirimu okunyigiriza abatali basiraamu ekyo kirina bwe kyanyigiriza zino zonna ensonga nga bwe zajja zirina be zanyigiriza era be zanyigiriza basigala bafuuse bannanfuusi mu eyo embeera tebakkaanya nazo abamu ate abatali bataano wabula babale bubazi siga nti gurupu yonna aboolubatu be batakkiriziganya naki nansonga ezo gwe tukoonyeko bwa nti nabbi sallama yayingira Madiina yasangibwa mulimu abantu baali balina okufuuka abaki abakulembeze nga mubumwe mwali oyo Ubayyani Abdullahi ibn Ubay ibn Salul era oyo yakkako n'etteeka amateeka agakka aya ezo ezamukkako tezakkira Makka zakkira Madiina yukhadi'una Allaha wa rasulahu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun balya mu lulimi ne mu luzisa bali eno baga nti tuli nammwe Allah yabagamba nti wa idha qila lahum aminu kama amana nnaasu qalu anu'minu kama amana sufaha ate ffe tukkirize ebyaboononefu bino baabifuula ebyaboononefu ebyobusiraamu bye baafuula ebyaboononefu abo embeera yabanyiga era buli gwe yanyiga ekyuma kyakola ki kyuma busiraamu kyamuwandula n'addayo ku nkola ki ku nkola y'enkadde ensonga ey'omusanvu nabbi sallama yagamba nti wala yansuru kafiran ala mu'min totaasa ono ku muki ku mukkiriza ate omukkiriza bw'abanga yali azaamaanyizza unsuru akhaaka eyo hadithi dhaliman au madhuluman tosooka kutunula ku kyankofiira naki nti ono si ali azaamaanyizza musiraamu Peter ye mutuufu la yansur kakodyo ki kubanga omusiraamu ali azaamaanyizza atali musiraamu awo bwenkanya bubaawo bujja kubeerawo mu bintu ebirala tusooka kusembeza constitution ekyatambula seetula era ebyo nabbi sallallahu bye yateekawo era obusiraamu olanga mu kuwangaala ennyo waliwo ebyajja nga bikola ki bikyuka waliwo ebyajja nga bimenyeka ebirala ne bisigala nga biyimiridde kubanga tebyalimu buki
teyateekawo nabbi nsonga eno kuba nti ali azaamaanya abatali bakkiriza wabula yalaga nti ffe nga bwe tutudde mu ssaako yaffe ey'obusiraamu tulina kutambulira mu ssaako ya busiraamu. Nagamba nti mu nsonga ey'omunaana era nti owa wansi muffe tutudde wano eno gwe Abubakari gwe wasooka mu kukkiriza gwe gundi gwe wasooka mu kino gwe gundi gwe wali mu kino naye owa wansi nze Muhammad nja mumutwala nga waaki wa waggulu naawe kikukakatako okutwala owa waggulu nga wa wansi oba nga mwenna mukola mutya mwenkana equalizer kasita kibeera nga tekikhalafa oba nga tekiyawukana na nsonga gye tukola ki gye tuliko gye tutambulirako. Nagamba nti tujja kubeera nga tutaasa abanafu abali azaamaanyiziddwa mu sayidi eri abatali basiraamu okwongera okubaagazisa obuki ekitegeeza kiri kye yagamba nti tolumbagana musiraamu olw'okuba ali azaamaanyiza atali musiraamu muganda yali agenda kukitereereza eno ewalala nti gw'osobola okusanga omunene ng'ayigganya omuki omutono ng'olina obusobozi mumukoleki mumutaaseeko aleme kusigala mu buli azaamaanyi. Ebigambo Nabbi sallallahu bye yayogera byali bingi. Naga nti omusiraamu omu igwe Mustafa osinga Simon Peter nani gurupu eri kasita ebiraawo nga y'abantu 10 oba 5 oba 2 gwomu basinga olw'obwenkanya olwaki olw'eddiini busiraamu sigikolerako togikolerako oba wakanyiza obusiraamu nina erinnya nesikola nga busiraamu bwe bugamba naye ate mbalaga nti mbasinga tekigenda kummeza biwawaatiro mbasinga twali mu kigambo naye mu bikolwa ffe bamu mu bikolwa twawukana ne mu bigambo twawukana kyova olaba nti tufuna ekifaananyi ekigamba nti omusajja yeeyisizza nga atali musiraamu ekikufuula ebikolwa biba bifaanaganye ekikufuula asinga bikolwa byo ebyobusiraamu empisa zo ezisookera ddala ezaki ez'obusiraamu. Ensonga eyo bw'eba etambula bwetu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omujeemu oba omuyahudi n'omunaswara anaatuyingiramu nga wakutambula naffe tusobola okutambula naye ate aba akyali muyahudi asobola okujja oba ayagala mbeera zammwe. Abdullah ibn Ubay ibn Salul yali muki munnanvuuzi naye bwe yayingira eno Nabbi sallallahu teyasooka mukola ki teyamugoba kubanga yajja oluusi n'ebintu ebyajja nga byeyamba obusiraamu naye ng'ate bwadde ebbali yakolanga bibye. Yagamba nti omuyahudi n'omunaswala kasita jja ng'ensonga gyazzeeko yakutwala busiraamu mu maaso tukola tutya tumwaniriza wabula weba asigadde mu ddiini wabula weeba yakubwawula tetumukola ki asigaleyo tetumuwuliriza era agenda ku nsonga eyaki ey'obujeemu bwe ne tugamba nti lakum diinukum waliya diini nti ffe eddiini yaffe obusiraamu kino ekitugaana kino ekitukola ki ekitukkiriza. N'agamba sallallahu alaihi wasallam nti omusiraamu oba omuntu yenna omukkiriza kusowagana kwe kutereerwa kwe kutabuka okusawagana kwe kutabuka obutakkaanya anaafunamu obutakkaanya namukkiriza munne n'amutta mu mbeera ey'obutanwa ekibonerezo ekyo kuki naye kyekyo kyafuna. Lwaki ekigambo kutta kiddiŋŋanibwa nnyo? Kubanga Nabbi sallallahu agezaako kuggyawo nkola ya jahiliya ey'okwetta kuziika abaana nga balamu kugamba nti omukyala bw'afa tusoma omwami we bw'afa tukola bwe tuti ne bwe tuti embeera eyo agezaako kuggyawo obubuze abasiraamu balebaga nti musiraamu se la ilaha illallah muhammadu rasulullah naye mukyakola ABCD ebyo si byaffe
okutta si kwaffe attibwa atta naye alina okuttibwa naye omukkiriza tatta mukkiriza muki munne okuggyako nga wazzeewo ensonga etali ey'etteeka ga nti nti ono ekigenda okumuttisa kyekimusonyiisa eriwa ewa Allah nti mateeka gegamulamula kitegeeza tutambulira kuki ku shariya tutambulira ku busiraamu. Waliwo enkola wano sheekhe twagirabako emyaka gy'edda mu gy'ekyenda waliwo emizikiti egimu gyabonerezanga embonerezo eyo abenzi ne babakuba kibooko n'olwaleero ekyaliwo wangi n'olwaleero ekyaliwo abanywi b'omwenge era ne babasabula ekyo bagamba ne kitange yakikolako ekabaale eyo Sheikh Muhammad Mtuya kuba abatamira ekibooko kuteeka besisobola kuyisa ku mpewo naye nga bateekebwako embeera eyo sisobola bayisa ku mpewo naye nga babonerezebwa abamu nga beereese abalala nga obusiraamu bwe bubalamudde abalala ne bagamba waaliwo n'okutayirira okusanga nga basiraamu obbe engatto ozungira mu matwale g'abasiraamu abo bomanyiyo babiri ekyennyuma eky'obusiraamu oli mu ku muzikiti weweetooloolera oli mu ngatto z'abasiraamu wemakula bagamba tukusonyi anti bagamba ndi musiraamu badde nze kusaala naye ng'ozze mu busuubuzi housing nga bagijjako kati tetuli mu environment nsiraamu era amateeka amasiraamu sigeegalamula si kuzza musango okwo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atandika ebintu ebyo yagamba nti bino bigenda kufuga ffe basiraamu kitegeeza ataasobola ebbigumiikiriza toli wansi wa kigambo omuntu bw'avaawo n'agenda n'aloopa kyabasiraamu banzigyeko housing nga seesiimidde lwaki obalumbi lwaki kyobalumbi kiri ekyo baakikolanga kwongera kulaga abantu abo nti ffe tuliku bandimututte ku poliisi ffe tuli ku side shariya ye yali efuga bagezaako okufugisa shariya nti onazze okutulumbagana tulina mulamulanga ffe bwe tukola ki bwe tweramula era neyayingiranga eno mu busiraamu eyayingiranga mu kwagala okulamulibwa obusiraamu yalamulwanga nga busiraamu ng'akyeyagalidde neyeereese naye ebyo byonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'abimaze yagamba nti byali bingi kyenyagala okufundikira nakyo kyeyasembyayo yagamba nti annakum mahma ikhtalaftum fi shay'in byonna tubiwulidde n'ebitukoleddwa tubikoleddwa kuba ebimu oyinza okugamba nti bifaanagana ne binnaabyo kuba biri kukola ki kukulamula naye yagamba nti annakum mahma ikhtalaftum fi shay'in bwe mubanga mufunyemu ikhtilaafaati obutakkaanya oba enjawukana fi shay'in famaradduhu ila Allahi azza wa jalla wa ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza nti kuno okusalawo Nabbi kwazze nako kwe yajja nako mu ekyo ekiseera si kwe kwali kusembayo eddiini oba obubaka bwali bukyakola ki bukyakka nti wanaabeerawo ensonga ezze nga sigikonyeeko nejja wakati wammwe mugireete ewange Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etali mu sayidi y'abayahudi n'abanaswara ne bamushirikiina wabula ng'eri baina almuhajirina wal ansar wa antum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam eri wakati wammwe abasiraamu bamuhajiri ne banswar nga mwonna muli wansi w'ekigambo la ilaha illallah era busiraamu mugireete mugizze eri Allah Allah yakulema kitegeeza nti bwe tunaagiroopebwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaaba talina hallu yaayo obubaka bujja kukola ki hallu wanaaba talina kusalawo ku nsonga eyo solution obubaka bujja kukka era bwe bunakka tujja kutambula na buki nabwo ekifaananyi sheekhe ekyotusiigidde oba constitution gye tulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yateekawo okugaidinga oba okulungamya community y'e Madiina kubanga we yali atandikidde community ey'obusiraamu weetandikira awo tefaanana nayaffe eno olwaleero ffe gye tuli
era abasomesebwa ebigambo bino tubigatta tutya ffe tetubeera Madiina era ebigambo by'osomye oli ayinza okugaa nti by'Abawarabu by'Abeeri si byaffe era n'Obusiraamu bwali butandika butandisi olwaleero ffe tulina embeera ndala nnyo ate ne gye tuwangaalira walala nnyo ogatta otya embeera y'e Madiina ng'Obusiraamu bukyali buto kubanga bwali bukyali buto myaka 13 14 n'olwaleero nga bulina emyaka 1400 ng'ate tetuli Madiina obigatta otya kuba ebintu bingi ebijja bikyukakyuka mu mpisa tuleme kulowoozesa bantu nti Obusiraamu musibira mu bbwa ekyo kimu ekyokubiri nti ebyo byali eri ffe ono tebitukwatako mu ddakiika 5 ezisigadde Sheikh mu Qur'an kyekitabo ekitukola ki kyetutambulirako ekifaananyi ekiri wano oba ekiri mu nsi yonna nti ensi ezifugisa shariya amateeka g'Obusiraamu ku nsi zonna eziri mu nsi yonna ziyinza okuba ensi nga 5, 6, 7 oba 10 nga ntono oba 10 ezirimu Obusiraamu obujjudde nti Obusiraamu bwe bufuga nga 10 oba kale 2 tugamba ziwera. Obusiraamu bwatandikira Nabbi Muhammad s.a.w. yalaba ebigenda okujja oluvannyuma lw'abantu bano okubeera nti basenzeddwa kitegeeza waliwo n'abagenda okujja n'abanaawulira okuva e Habasha oba Yemeni oba ludda bajja kujja beegatta kuba Nabbi s.a.w. alina abaswahaba be abatono abaali baasigala e Habasha nga tebaakola ki tebaakomawo Makka nga bo baasala busazi ne badda Madiina bava eno mu Africa ne basala ne badda e Madiina nti ekifaananyi kye tulina olwaleero ekitasobola kutujja kuba kutusembeza eri mu mbeera kuba tulaze nti Nabbi s.a.w. yakulembeza buki Busiraamu nti fe abali wano oba abali eno aya 2 zensobola okutuwa okubawa kwe tulina okutambulira ekifaananyi kino nsobola okiyingiza ku zaka nti omuntu yenna omugagga yenna najja ewa Seeko okumubala zaka asobola omugamba nti nina emmotoka 5 nina amaduuka 2 nina kino naye Allah yatugamba mu Qur'an agamba nti balil insan ala nafsihi basira tojeema kubanga Uganda Kenya, Tanzania, Rwanda nani n'endala sharia si yefuga dira aya eyo giyingize mu kifuba kyo ogambe nti balil insan ala nafsihi basira nze mmanyi weerondoole gwe kennyini olina kwegoberera nga kino kyange kino si kyange okitegeera ekyokubiri Allah era mu Qur'ani yennyini atugamba nti fattaqullaha mastata'tum kati gwe banga istitaa erimu kujeema naye twale bankuba embooko gye bali abasiraamu ajjanaga nti sheekhe okusinziira nga imaani yange bweyimiridde nakoze ABCD bampiseeko waaki wembuya era netukussa wali netuzikuyisaako ovaawo ng'omutima gwo gukoze eki gukakkanye kitegeeza nti gwe olina okweramula ng'Obusiraamu tebunnakola tebunnakulamula olina kwerondoola n'omanya nti kati ABCD ndi ku kituufu ABCD ndi ku kiki nti amateeka we gatatulabira ffe twefuge fattaqullaha fi sirri wal alani nti kamera we zibaawo nja kukola bulungi kamera we ziba teziriwo nja kukola bubi la kamera we zinajja Salamu TV weneeba ne kamera zaayo nga waliwo omukolo nja kuwaayo weneeba teriiwo temunnyonyoogedde bulungi munoonye mafu munoonye munteeke ku TV nti mpaddeyo Sheikh Mafu naye nze temunkyalira Sheikh Mafu temuzitowa bulungi gye bali abagagga temunnyonyoogedde bulungi mba munoonya kamera zibakwate nga muwaayo wangi tebannagaggawala bali bubi nnyo era bayiteeko mu ggwanika ly'Obusiraamu libaweeyo tubawe ku zaka nabo beetaaga zaka bo bennyini beetaaga kuwa abaagala okubanoonya abanoonya kamera zibakwate musooke muweeyo muli baavu ku mutima ne mu mbeera y'ensi totugobera abagagga mbagobye Seeka nze wange tebajjanga
era newa musijja kujja mba mukyalimu eyo embeera. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Mwebale nnyo, mwebale kutambula naffe. Program empisa bwetyo bwetambudde, omusiraamu weerondoole, obusiraamu we butabeera kukulaba n'abantu we batakulabira kukulamula, weerondoole sheekhe kyawunzise nakyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'azimba umma ey'e Madiina, ffenna olwaleero kwe tutambulira, bye tukkiriziganya nabyo ne bye tutakkiriziganya nabyo, ebintu byonna yabirambika bulungi. Mubadde balabe balungi, tujja kubasiibulira wano. Mwebale kutambula naffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.